Ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Desemba omwaka 2025 abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu mu masomero g'obusiraamu baatula ebigezo byabwe ebyakamalirizo eby'ekyomusanvu. Kati olunaku olwaleero ebyava mu bigezo bino bifulumiziddwa. Byonna ebyava mu bigezo ssebo omugenyi omukulu Deputy Mufti tubikwasa nti byonna mwebiri era olwaleero abakulu b'amasomero n'abayizi bonna bagenda kutwala certificate zaabwe ne pass slip inshallah taala 2025. Mu bifulumiziddwa abayizi abeewandiise okutuula ebigezo bino bali 759 ng'abaayise bali 746, abaagudde bali 122 ate ng'abataatuula bigezo bino wadde nga beewandiise okubituula bali 177. Abayizi 5287 be bayitidde mu ddaala erisooka ate abayizi 1684 be bayitidde mu ddaala eryokubiri, abayizi 278 be bayitidde mu ddaala eryokusatu ate ng'abayizi 211 be bayitidde mu ddaala eryokuna. Abayizi bano bakola ebigezo bya mirundi 4. Essomo eryasinze okukolebwa mu ggwanga lyonna ku masomo ana lyabadde lya fiqhu lyasikowalinze ebitundutundu 92 n'obutundu 00 oba noti ku buli 100. Sheikh Ali Luchamzi amyuka ssentebe wa boodi eya IPLE asabye abasomesa okufuba okulambika abayizi nga bagenda okukola ebigezo bino okwewala okutaataaganya abayizi nga bakola ebigezo. Batujjukiza ba head teachers nti okubriefinga abayizi si kyagamba bugambi nti tukiteeka buteesi ku timetable naye kiba kikulu nnyo. Kiyambako omuyizi okuba ng'ayingira ebibuuzo ng'amanye amateeka gaabyo ng'era akimanyi nti tayingidde ate kkomera. Omumyuka owookubiri owa Mufti Sheikh Haruna Bukenya asoomoozezza ba district card okufuba okulaba nga district zaabwe zituula ebigezo bino buli mwaka. So ba district card baffe bonna mu districts zaffe eziri 82 tulinawo districts nga 12 zikyalakinga okubeera nga bongeramu amaanyi. Era tubayina engenda mu conference wali bonna twabayise ba district cards okubeera nga tubakatiriza ku nsonga ya education naddala mu ggwanga lyaffe okutandika ku mwaka guno 2026. Abamu ku basomesa batubuulidde lwaki essomo lya Quran abayizi likyabakaluubiriza okuyita obulungi. Nsuubira ndowooza kiva eno wansi ku musingi ogw'okubeera nti omwana foundation y'okusoma ekitabo kino ekisookebwako ekya Yasaluna. So y'ensonga lwaki abaana baneno bafunamu obuzibu. Ate abalala batubuulidde ebiyambye abayizi baabwe okuyita obulungi. Waffe omulungi olwa support gy'atuwadde okubeera nti yatusobozesa okubeera nga atukwatirako abaana baffe bona ne bayitira mu first grade. Ne tuzaako okwebaza abazadde baffe abatuwa abaana nabo ne basasula ebyetaaga by'essomero, abaana ne basoma obulungi ennyo. Twabaddemu n'abaana abasinze omuli Bosa Lumu, Bosa Shafik, ne tubaamu n'omwana omuwala gwe bayita Naima, era neebaza nnyo abasomesa bonna. Twala omukisa guno okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atuwadde okukwata ekifo kya nnambeemu mu ggwanga lyonna. Allahu akbar, Allahu akbar. Twebaza Allah olwa kino kye tutuuseeko titwasobodde okukola obulungi era nga abayizi baffe bonna bayitidde mu first grade bonna be twatuuza ate era n'omwaka ogwedde twakola bulungi. N'abayizi nabo batubuulidde ekyabayambye okusobola okuyita obulungi. Ku Bayan High School twebaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okubeera nga tukola obuna timu buna. Furthermore, I thank my parents who have chosen for me a better school, which has made me to become the 5th people in the whole Uganda. Guno gwe mulundi ogw'omunaana ng'ebigezo bino bikolebwa mu nteekateeka bweti. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.